New day, new way. Bwe yali ng'ayanja enteekateeka z'ekisinde kye Democratic Alliance ku ntandikwa y'omwezi guno, omukulembeze waakyo Mathias Mpuuga yategeeza ng'omwaka guno ekimu ku byagenda okussaako essira kuleeta nnongosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda. Kati olwaleero ono akulembeddemu banne bwe bakkiririza mu DA okugenda ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ne bevumba akafubo n'abamu ku bakulu. Mpuuga ategeezezza nti ensisinkano eno egendereddwamu kulaba engeri akakiiko k'ebyokulonda gye keeteeseteeseemu okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya okwewala emivuyo egize girabikira mu bululu obuzze butegekebwa. Ekiseera kituuse, tubadde tubuuza bwe batuuse okulaba nti konstituensi zisalibwa okusinziira ku bungi bw'abantu nga bwe kirina okukolebwa wansi w'amateeka. Ekyokubiri, okwebuuza engeri gye beeteeseteeseemu okubanga batwalira abantu register ng'efaanagana kubanga bakozesa register bbiri. Emu ya mu kompyuta, endala eri ku mpapula. Register ezo nga bwe muzimanyi zibadde kalibattanya mu bululu obuwedde. Ne tubabuuza engeri gye bagenda okukikolamu okulaba nti akalulu akajja tekabeeramu nkaayana. Batulaze okusomoza kwe basanga okukola ekyo, naye ne batutegeeza nti bakyayongera okwebuuza engeri gye bayinza okutetenkanyamu ensonga eyo ebeere nga teddamu kuleeta migozoobano. Bano era baagala akakiiko k'ebyokulonda kabangewo enteekateeka ey'okumanyisa ababa beesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga ku nsonga ezikwata ku byenfuna n'ebyokwerinda by'eggwanga bwe biba biyimiridde oluvannyuma lw'ebbanga eggere. Okubeera n'omuntu ayagala okugenda mu ntebe y'eggwanga nga tamanyi na bikwata ku byakwerinda bya ggwanga oba byanfuna bya ggwanga kiba kya bulabe nnyo. Mu mawanga amagunjufu omuntu bw'amala okufuuka presidential candidate abeera muntu mukulu nnyo, aweebwa briefs, abuulirwa ebiriwo buli kiseera mu byenfuna ne mu byokwerinda. Mu kwanukula, akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nti keetegefu okussa mu nkola amateeka aganaaba gakoleddwamu ennongosereza kubanga okukola amateeka si buvunaanyizibwa bwako. Ennongosereza mu mateeka agatereeza ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda si kazireeta, naye waliwo ensonga ze tulina okukolako kati ng'okubuulira abantu nti kutandika n'ennaku nga 2 January waliwo voter register update. Eyo yo tulina okugikolako. Ensonga bwe zityo ezikwata ku kweyisa mu mirembe.